Kamuwe haga. Yebale kukati tulindire kimu kulaba ng'ebigezo abiyise bulungi naye nga kyemwambwazaako yebale kuba mwana muwulize kyensinga okwagala ku Felista ekyamaanyi Felista ayagala nnyo bambi okusoma mu buto bwe ate nga n'ekirala abantu bulijjo kye beebuuza lwaki Felista agize nga mwana muto Felista yabuukamuko ku kiraasi awo yava mu P2 yagenda bugenzi mu P4 olugendo lwa primary telubadde mu kusoma telubadde lwangu naye olaba tusobodde oddumalako kubanga tusanzeemu ebizibu ewala tusanzeemu ebizibu naye era tusobodde tusanzeemu ebizibu mwe twafunira ne covid ate ne batugamba tutuule ewaka tusomere online nga ne online naye ina ebizibu byayo network evaako tikyaba asomesa anasikatira mpozeemu nogamba what's wrong with teacher tikyabadde ebibuzo byetukoze tebibadde bizibu nnyo bibadde fair ate tubikoze namulundi netusobola omalako akabuuzo kati omanyi badde revising ebintu bingi so bakabadde ka diagram wengamba tojja bitegeera anti diagram tonagirabako right so that to as neirala abantu abamwe nakuze omwana wamwe Felista di superstar owakabi amanya amatuufu nze Nanyanzi Faith bimaze leero twatandise ne science netumala ne English bibadde fair olunaku lwange olwasoose nawulira bulungi nnyo nali nane confidence nengenda nenkola pepe yasooka neyokubiri kati yali nnungi teyali mbi then awo mpaka olwaleero wemaliriza akabuuzo tewali byansumbuwa nali steady nze nagamba nali ready ate wali nze nagambye dda nze always I'm ready njakola bulungi njakola bulungi ebibuzo byetukoze tebibadde bizibu nnyo bibadde fair ate tubikoze namulundi netusobola omalako subject English gye natiddemu era nabadde nasoose gita naye era nemala nenkikola yabadde ya science akabuuzo kati omanyi badde revising ebintu bingi so bakabadde ka diagram wengamba tojja bitegeera anti diagram tonagirabako nedda diagram anti togirina kati newenkugamba ekintu ku diagram obaga ate mu SST basetinze map ya Uganda ne map ya Kenya ne batubuzaako ebibuuzo diagrams era science nga wogimanyi pepa tesobola kujja nga temuli diagram insect ate mbadde mbyakuba insect nibadde just kuba concave lens gimalayo okitegeera right so that to as neirala jambo story balese naye badde nyangu nnyo jambo story naye bannange siwijjukira bibadde nti biba biwanvu ng'olina owandika sentence ate ng'olina nosoma biri ate ola nabudde bibikwata
bannange bemaze nabo balina okwekuuma obulungi, balina obeera ewaka. Ate twafunye ne Ebola, balina okunaaba mu ngalo buli kaseera, tebalina kulinaana muntu nnyo, kushakinga hands, balina okwekuumira ewaka nga bali safe. Olugendo lwa primary telubadde mu kusoma telubadde lwangu, naye olaba tusobodde oddumalako kubanga tusanzeemu ebizibu ewala, tusanzeemu ebizibu naye era tusobodde. Tusanzeemu ebizibu mwe twafunira ne COVID, ate ne batugamba tutuule ewaka tusomere online, nga ne online naye erina ebizibu byayo, network evaako, tekyaba asomesa anasikatira mpozeemu nogamba what's wrong with teacher, tekyabadde kwanyamba nayigamu ebintu ebimu, then ebirala ne tukomawo ne ku ssomero ne tuyiga. Tabu eri waka, ndi ku ssomero nga ndyonenera kigyeri eri ku charger. Agenda zanya game. Taata wange kyemugamba yeebale nnyo, yeebalire ddala okunkezanga buli ku makya ne tusoma, okunkolera buli kimu, okundeeta ku ssomero. Anyambye bingi nnyo netusobola oyitamu eno embeera. Muganda wange eno embeera newoba toyagala olina ozuukuka. Luli essanyu ly'amaanyi ninga nze akoze ebigezo. Yajja of course ne mubuuza pepa zibadde zitya, nangamba zibadde fair, era kye yangamba nti pepa zibadde fair, tezibadde nzibu nnyo, kale era nga bw'omanyi fair bweba. Yamaanyi munnange yamaanyi, kale nze kyeyangamba nti ajja ayita bulungi, kyeyangamba kati azzaako olwedde muziki gwe. Azzaako tulina shows nnyingi ze bamubuukinze agenda azikube. Alina show ku Christmas embale SS alina ogikuba, so tukole ennyimba olwo twali twazifreezinga olwanga njagala soka amale P7 music nensoka nemukwata, so kati tugenda tte ennyimba ze. Ennyimba olwedde weziri recorded zo, mpozi ku weekend tulina shows ze tulina performinga bwe zityo n'ababookinga kati basobola okujja bakati kubala olwedde booking zimadde nziganye ennaku ezo zonna nga sente nzaagala naye munnange ate nga bamwagalira mu buno obudde obusembyeyo obwo 2 weeks, ezo zonna zigaana nga tulina ssente naye nga olina okigaana kuba togenda kujja mwana muyimbisa ate omuleeta asome P7. Kati abamwagala bonna alisted waali bulungi ate bamumanyi akikuba performer. Ndyagenda mukyalo. Njagendako mukyalo ewajjajja ekikoma. Ewajjajjawo ekikoma Sembabule. Of course alina okugendayo bamulabeeko kuba bamumiisinga ebbanga ddene. Kulima. Alunda ne ku mbuzi za jjajja. N'embuzi buli kimu. Felista mwebaza okusoma, mwebaza okuba n'omwana. Kamuwe haaga. Yebale ku kati tulindire kimu kulaba ng'ebigezo abiyise bulungi naye nga kyemwambwazaako yebale kuba mwana muwulize. Kyensinga okwagala ku Felista ekyamaanyi, Felista ayagala nnyo bambi okusoma mu buto bwe, ate nga n'ekirala abantu bulijjo kye beebuuza lwaki Felista agize nga mwana muto. Felista yabuukamuko ku kiraasi awo, yava mu P2 yagenda bugenzi mu P4, so ebyo byonna ate ajjukira ate agenze mu P5 P6 lockdown, so ebyo byonna bambi birina engeri gye bimwafekitinzemu naddala lockdown. Naye kyensaba Mukama nti tubiyiseemu ate nga ayagala okusoma ate n'asoma bulungi, so kati tulinde results. Felista yaweza emyaka 11 mu Gwokuna nga 18 gye emyaka gy'alina, so agenda mu secondary nga tannaweza bulungi 12. Ajja giwereza 12 ajja giwereza omwo. Bafani bange mwenna bandaba mwenna saba munfollowinge ku Instagram amanya Felista the Superstar, ku TikTok amanya Felista the Superstar, YouTube amanya Felista the Superstar.
ebivulu bannange enkuba kati nawumudde kati ndi free wonna wonjagalira nga ngenda nkikuba. Felista, ojaganye? One more.